Teka nze nga bwe ndaba batugamba tunone ndangamuntu naye bwe tutuuka bagamba dda mu layini ate n'odda mu layini baba akakutuukako ne bagamba gira olindamu katono ne beetoolatoolamuko bagenda kumaliriza ng'essaawa zigenze saa 11 ziwedde mukomewo enkya bw'okomawo era ne bibawe bityo bagenda okutuukako bugende naluvule bw'otuukayo agenda ku disitulikiti kwegamba naffe ne tukoowa oyimirira n'okoowa enjala kale singa batuyamba ne bazitanga ku LC ne ku LC awo twanguyiro ekyakozesa twanguyiro ennangamuntu zino kyogaa nti abantu tebaganye buganyi zinona bazinona naye bakoowa batula enjala nebaluma natuka nakoowa nanyuka bagenda ku nga 3 tukanagamba nkooye sijja kuddayo bakoowa so singa batugondezaamu ne bazireta ku LC yawo ku LC abantu basobola ojumbira ne batuula nga bali ku kyalo bazinaatukati ku kyalo tetumanyi erinnya nze Nkurunziza Godfrey neyanzanyo amannya gange bampita Mulindwa Joseph nga nze ntwala senta ewagabibwa endagamuntu mu ggombolola yaffe eya Wakisosa mu kawunti nga ndi wano okwogera ku ntambula oba ku nteekateeka gye tuyitamu nga tugaba endagamuntu. Omuntu yenna bw'atuuka wano ku senta yaffe ayita mu layini. Bw'ayita mu layini n'atuuka ku ttebo bakebera endagamuntu ID we baweeri n'agirekawo n'eryoka egenda kadi we ziri ne bagijja mu bokisi n'alyoka addayo ku kompyuta n'akola ki n'afuna kaadi ye. Endagamuntu eyo bateriiwo ne bamubuulira ddi lwanaakola ki lwanaaginona. Abayise mu layini abakozi ba NIRAF ababeera mu Eprod tutera okuyitamu mu interviews ez'enjawulo nga tujjamu ab'embuto abakadde ennyo n'abo abalina abaana abato bo ne batasobola kusimba layini tuzibajjako ne tuzikebera personale bazaakomyewo oba tezaakomyewo procedure gyetuyitamu kabanga. Kusomoozebwa ki kwe musanze abamu bagaba bajjako ssente? Okusomoozebwa ekyo kikulu nnyo kye tusanze kuba kati tuli ku byalo ojja kusanga abakulembeze b'ebitundu nga bakozesa advantage olw'okuba ID zazze ku byalo byabwe ate n'ekirala nti abatuuze babamanyi. Buli ajja ne yeefuula nze kansala nze biki tutegedde kyakoze era ku lw'ensonga eyo nataddewo omuzindaalo akuba kati musanze gwaweddeko omuliro tuli mu gukyajinga ogudirectinga buli muntu nti bw'oli watuuka wano teweebuuza ku muntu yenna okuggyako omuntu ayambadde apron eya NIRA. Oba tuuka ku ttebo ebakeberera ng'olina ekibuuzo kyonna olina okwemulugunya kwonna otuuke ku ttebo otegeeze ofiisa ali mu apron. Tetukkiriza muntu yenna kubayo yadde 10 era nga tusobola omuzindaalo bwe gugamba nti omuntu gwewadde 10 mukuba ekifaananyi oba kwata ka vidiyo katuyambeko ng'obujulizi obukakasa nti omuntu oyo yakoze eki yalidde enguzi neyanzizi. Abo bavumiriza nnyo ekitongole era gwenkwatako nga nze omuntu oba gwemmanya nja kusaba beshafu bamukyuse kuba namba 1 kyenfokasingako buli iwenkola address ku majja mu bantu nti eno free service twewaayo okukola
ne tusayininga contract nga tugenda kolera sente ezo zetwewaddeyo okukola ki okukolera era nga twazikkiriza era etteeka litugamba oba tewakkiriza sente zogenda kukola yogera mangu omulimu gukole ki oguweeyo baguwe okola omulala asobola okugukola. So ekyokuwaayo sente ekyo kyo nkivumirira, sikiriza muntu kumukaka kuwaayo obuzi. Kyensonga lwaki ne saavisi eno nagitadde mu open space, teri munda mu kizimbe nti omuntu yeekwekera eyo, eri mu wakati such that omuntu ne wajja asobola okulaba ki ekigenda maaso. Buli wobeera osobola okulaba ki bagabira wano bazikeberera, wali mu open space. Erinnya lyo? Amannya gange nze Mulindwa Joseph, naye nyongera okulabula abakulembeze b'ebitundu abasinga. Yesu mwatuyambangako okufuna ebifo wetukolera ki, naye mbadde mbasaba eno saavisi mugitulekere nga ffe abakozi ba NIRA tugirwanirire. Tetwagala tube nga tukola omulimu gwaffe ate nga nammwe muteekawo influence yammwe. Yesu byebyo ebizibu byetusanze abamu bagamba babaggyeko sente naye ng'ate abakulembeze baabwe bennyini bebakola ki, bebakola ekyo. Bakansala ba LCZ baani neyanziza nyoso neyanziza. Obuzibu bwe bulwa nti bamala okonfaminga nti weeri osookera kulayo, bamala okonfaminga nti weeri bagikujjako ne bagitwala we bazitutte eri for cross checking bakebere mu box manually. Simanyi bakozesa message alphabetical what ne balwawo nnyo, wesanga nga oba bakebera ba testament erwawo omuntu ndaga muntu bagikujjako ku letation bayinza gikujjako ku ssaawa 4 nga bakonfamize nti weeri nogifuna ku 9 oba ku 10 naye ng'otuddaawo bakyanoonye obuzibu obusangawa. So ekyo nakyo bandibadde batunyonyola. Erinnya? Joseph Gwansen. Joseph ani? Gwansen. Nze amannya gange nze Joseph Gwansen. Wano waliwo obunafu bwensanze nti bwe sitasanze mu service center mu centers endala. Ogeza ngenza okujja wano nga nsongedde ku center ey'Nalugule. Waliwo order esookerwako nti ogenda okutuuka nga n'ekizindaalo ekiri kikudirectinga nti wewala abafere tukkiriza kugaba ssente nguzi biki weyingira buuza omuntu ali mu uniform kegageri certain order ate n'abantu batono okusinziira ku order eriwo. Ne kati wano omuntu ogenda n'ojja n'oyingira mu kifo kino nga wootuuse osanze layini ennene, tewaliwo ali mu uniform mobilizer oba kira directinga nti munnange webale kujja obadde oyagala ki otandikirawa, otuuka obuuza abantu banno nti oli gundi ntandikirawa nkoze ntya. Ekintu ekyo wesanga ne bw'obuuza naye talina kyamanyi, yalinze dda yakooye enjala emwerumira bimubuuza tabitegeera ate nga omubuuza mu bulungi. Kati ogenda waliwo obunafu musaanamu abantu bongere mu gundi yaabwe nti bw'otuuka waliwo abakwatako. Kati waliwo abakyala abakadde abakuliridde mu myaka bannakawere n'abakyala ab'embuto, abo mutuswa musimbya layini paka eryalinde benyiwa mangu. Kati nabo gavumenti yandibadde balowoozaako bulungi nti mu centers zino eteekawo abantu nti ab'embuto banguyirwa wano ali mu mbeera bwetundu asobola okujja okyemagundi ye nga mulwadde. Naye ekyo nakyo tebannakirowoozaako, bo baagala mutambulire mu oda simba layini eva wano n'eri. Ate wano wali siro abakebera abantu babiri. Abantu ababiri bayinza batokebera abantu 10. Bakebera system eri manual nnyo. Wabula mu system eziri automatic nti bw'ojja ne ID teka buteesi walinga ku ATM within a second ng'emaze okusikaninga nti weeri oba teriiwo ne weeyongerayo n'esala n'edda wali system bwetyo bwe yandibadde. So Erinnya Segawa Robert, Honorable Councillor, nkiikira abantu b'e Bulenga ne Bulaga mu Myoka Akiso LT3. Tuli basanyufu olwa NIRA ekintu kyekoze kyetuludde nga naddala ffe nga abakulembeze tuludde nga tukiyayaanira ng'era tukyetaaga. In fact okuva basooka ne bagabako nga batambula mu byalo mu bitundu ebyenjawulo ate ne bakikomya.
era tubadde tumanyi bakikomya naye tuvudde emabegako nga tubasaba baddemu bakole enkola eyo naye bino ebyokwesibira ku kitebe banaye bibadde bimenya abantu baffe nnyo nnyini ddala naye tubeebaza nti omulanga gwaffe baguwulidde ne bakomawo mu bitundu byaffe okugaba endagamuntu so nkubiriza bannaye abantu bange ab'ekitundu ab'ebulenga ab'ebuloba ab'essumbwe nakabugu nakuwadde bannaye mwanguweeko endagamuntu ziri wano ku kesi wano ku Good News ewa Pastor Solomon mwanguweeko mufune endagamuntu olugendo lw'okugenda Naluvule mu Nnira olwo lwaweddewo bannaye mwanguweeko bakubiriza mpozi ekirala nfunye nti waliwo abakulembeze baffe abamu abagenda nga bajjako abantu ssente babanguyiza ensonga wano teri mukulembeze asobola kwanguyiza nsonga bannaye endagamuntu za bwereere era bw'ojja n'ofuna omuntu yenna akusaba ssente oyo mutuloopere akangavulwe kubanga bannira message eyo bagyentuusizzaako nga waliwo abakulembeze bannaffe abamu abakola ensonga eyo so ekyo ekintu kikyamu nkivumirira era tutaddewo okunoonyereza singa okwatibwa ng'ojjako abantu ssente munaye ogenda kangavulwa tonoona bukulembeze omukulembeze teyeyisa bwatyo endagamuntu za bwereere ate abantu baffe tebalina ssente bw'aba asazeewo n'ateekamu transport ajja afune endagamuntu muleke afune endagamuntu mumaze okumala ndagamuntu teekateeka sindi tambula bulungi era olaba abantu baliwo okwekalakasa oliwo ogamba nti bakayana obalaba mu nyiriri zaabwe babalaba dairekiti yonna we bali emirundi egimu babadde beekalakasa nga we babasaba ssente biti wano embeera eri eti singeri embeera ebaddewo ey'okusaba ssente balibadde bakolaki balibadde olabawo okukayana naye olaba abantu bakakamu bintu bisoma bulungi abamu batudde mu bifo byabwe balinda bulinzi basoma national aid bazifuna erinnya manyi mulongo katoki next kajenena kuteekamu speed kufulumya nangamuntu mubandi bazituleetera mu speed kati tutuukawo nga teziriiwo kati nibanoonya nebakugamba komawo empeeki kati empeeki ezisanga tiriiwo yonnira egamba ennangamuntu zaafuluma dda naye abantu bebagaanyo zino naddala mmwe abagaanyo zino n'obuzibu bukyaliwo obuzibu tutuukawo nga nibakugamba ojja kukomawo kati batusindikira message naye otuukawo wazigira batugamba teziriyo kati gwe wakatambulira ennaku mmeka bakugambye batya kati omu wiiki ejja nze nziraka baddako ekwani